Receipt gye nakalaba eriko ekigambo once money is given is not returnable. Kakati obwo buba nga si bubbi ng'omwami oyo agamba nti nze mubbi. Obwo buba nga si bubbi kiki? Gwe wali okirabyeyo? Wali okirabyeyo? Etteeka likola ku goods. Nti ngenze mu supermarket nguze oba ngenze nguze essimu somewhere. Once utukwadde receipt oyinza ogenda eka n'okyusa essimu eyo n'oyagala ozze. So once goods are sold and not returnable, ye kiri ku receipt y'amajja. Kitayaya yabulako na kiteeka ku heading nti once money is given is not returnable. Under which law? Twetise ki wano? Magezi na mutwe. Twetise ki? Now you come claiming mbunze nsobola okubba. You come claiming? Naso obusungu alina bungi. Well, sina bungi nsomesa. Kiki ky'oba okweka ekyo ekyogamba mbu bw'ofuna ssente tezidda? Kiki ky'okweka? Amanyi kyali wammwe naye namwe mufunangayo akadde ne mumubuuza. Ate nze muganda wange. Kati linda lw'oliyogera ku ssente endiga lwe ziteryetomera. Oli mubbi toli mubbi. Siri mubbi. Anti munne omukuba kamaawe yali mukama we yavudde n'akuyita omubbi. Ayina ensonga ze. Nsonga ki? Akimanyi nti ye mubbi. Akimanyi nti ye mubbi. Temukulirangako mu byalo nga omubbi ate yagamba abantu nti babbi. Bakiyita counter attacking. If you don't want me to attack you, so you attack me first. Yeah. Or the best form of attack of defending is attacking. Yeah. So like ye yasoso ku attackinga okusobola okujjawo kiriki nti ye mubbi. Amanyi byazabba. Obutakanya bw'omwene lutalo luvaawa. Sente. To an extent okuyita omubbi. Sente. Yamanyi ensawo eyiye kaye ino okujjula. Bwegaana okujjula ng'akuwaayiriza kuba ekyokuwaayiriza kye kisinga si nze nzekka bonna baakolaganye nabo ng'oggyeko abaliyo abakyalinda ebyobwereere bonna baakolaganyeko nabo buli omu bwe kituuka mu kubaako ky'obanja oba kyewandisasuddwa oba obwenkanya lebo ebeemu oyo mubbi. Wali omaze ebbanga ki n'olutalo? Mbadde naye kuva 28. 28. Oyawukana naye ddi? Officially. Kati nze kyenyinza okuyita official mwe si kye muyita official kubanga nze twagenda otandika 24 nga twawukanye. Okay. Twagenda otandika 24 nga twawukanye. Okay. Naye nga tukyalina emirimu gye tukkiriza nti tulina okumaliriza. Era nga ndowooza it was the best way forward. Naye bwe yadda ku birala buli omu nga bw'omanyi sijja kgenda nnyo mu birala. Ekiviirako kuyita omubbi alina ssente ze yali yakuwa, alina ssente ze yali yakuteresa. Yazibagambyeko. Ani yagamba nti lutalo asobola okuteresa omuntu ssente? Lwaki? Tewali muntu ayagala ssente nga lutalo. Ne bwe ziba 10 za kiro n'ategeera nti olina ssente ze bwe kiba kitegeeza zirinyisa nnyonyi zirinyisa ennyonyi. Zisobola omutuukako. Maama asule walala n'essente ze zisule walala. Ze bakoze ku mulyango waakiri asula nazo awo. Zituuka wagenda okusula nga tannaba nakuvaawo mulowooza akyayimba naye ng'omutima gwamutuuse dda gutundugga gye zigenda okusula. Bino nkugamba mazima. Nasi obutakanya abo ne David Lutalo bwakajja bubeerewo to an extent y'okuvaayo recently. N'akuyita ekyo kye yakuyise nti oli munyazi. Kyokera ddala simwewuunya kuvaayo bw'atyo kyewuunyisa abo abatamumanyi. Neffe ababadde naye ebbanga oyo ye mutuufu. Kakati nze kale ekiyinza okunneewuunyisa butaba na mazima. Butaba na mazima. Kubanga senga osobola okujja n'ogamba gundi wanziba. Era obujulizi lwaki wanziba bwe buno. Kibeera much better than kola stories. Tuludde ebbanga nga industry yaffe etambulira nnyo ku bu sympathies.
omanyi lulinga ne kamera yakunoonya ani anakwata ani anakkiriza okuwaayo naye kati saawa zino nange nsobola okwetunuza mu kamera yange nenkola akantu yali ku sympathy game kati ate takyagenda mukolera eyo omwana omu yamugambyeko nti dynamics zakyuka ebikuleetera okwawukana ne Lutalo byebimu ku ebyo byagamba mbu wamubba byetoololerawo yakwatulira nagamba nassankugobya tokyakola nange tasobola imbwa I never do that tasobola n'abamutuukirira nti omusajja kituufu omugobye talina gwe yanyega omanyi saagala nnyo okozesa bigambo bikkakkanya muntu omanyi omuntu mu luzungu gwe bayita coward omutiitiizi simanyi mu luzungu bamuyitani coward yoyo ye boosi yenna nyini buli kimu osobola okugamba omuntu nti okuva ne leero nkoze eki but never natandikira kulaba ku bikolwa ati engeri gyendi muntu asobola okusomera ekintu mu bbaasa n'amanya ate era nategeera nnyo okuva ku ba predecessors bange nemanya neŋŋamba nti omwami oyo buli either kuva mu kivvulu ekirungi ekikoze obulungi the only way out for him okulaga nti teyafunyeemu kubaako gwakonjera ebivvulu bibadde bingi emabega waliwo gwe bayita brown nigger ali kubuulira kwe bava okwawukana omwami tabeera na direct message nti nkukutte ne ssente zange bwe ziti no ayagala nnyo okuŋŋaanya olugambo eno n'akuŋŋaanya neyekolera conclusion ng'alina weyeggalidde akati wamma kyenva nalabye nga kino tekikwatagana na kino wamma ne gundi kwe kunkubira ate bwe mubaamu omukazi ng'ayogedde kiba bituufu kakati munnaye omuntu gwe batawabudde nti jangu wewozeeko kati biba bwe bityo gwe ne David Lutalo enkola yammwe yali etya mwalina we mwasayininga nti mugenda like mulina agreement gye mwakola mwa babiri ya ku mutima ya boy wange eyo nga teriiko nti oba egenda kukoma lunaku bweruti nze nali simanyi tusobola n'okutuuka eno mwali mutambudde nnyo ng'okusinziranga bw'okiraba no I mean sigamba mbu tusobola okutuuka eno mbuobuwanvu bwakyo no ŋŋamba nti nali simanyi tusobola okubeera nga split eri bweti kati nga mwebyo byonna nti mwali mukolagana boyi ku boyi yes ng'okola lokullo nga bw'onoogamba nti mwana ne bw'aba taliiwo yenze omanyi omuntu gw'osobola otwalira ekyasi you take a bullet for someone I took several of them he took several of them as well nga tugamba tuyina okugusa ekintu kino tuyize mu bintu bingi nnyo tuyise mu bintu bingi nnyo nga ndaba buno bwe buyinza okusinga okuba obutono kati gwe enfunayo yali etya wali ofunirawa ewa Lutalo ayogera ku kye bayita 10% naye yasalangawo banze naleeta kibuli naleeta hard work naleeta devotion naleeta brotherhood on the table n'okumanya bingi bye nayiga okuva gyali naye ngera naye alaba nti omuntu gwagamba kino leero bwe bamugamba kino enkyaba akiyize times 10 kati n'anyumirwa nnyo enkola eyo ngera alaba emwongerako kati ebintu byonna ebirala ebisigadde tetwasooka natunuulira nsasula ffe tetusooka tunulayo tusooka tunulawa gye tugenda and I brought so many of them aboard bakyali bange nga tuyina viga eyo kuba ffe tumanyi okugamba nti kyali waffe kati yatudde wano tugende kyali waffe yatutugende era nga ne bwaba tali mu Uganda akiraba reception engeri gye bamwogerako reception perception byonna nga byakyuka ye ng'oli mufuna ddi ye ng'ogenda musangako ddi mu bukyamu scripting anjina nga gwe mubalira in each and everything scripting anjirina tenva wano scripting anjirina script gye nkugambako
simanyi oba esobola okuddamu nebaawo mu history wa music wa Uganda. Not putting down others. No way. Banji abakoze ebisinga ebyange. Okay. Katukugwe ne David Lutalo gwe yakuyise mubbi nawe omuyita mubbi nawe doina gundi emuji wakoze statement emuji wakoze ngogamba yomu ku bantu abataagaliza ayine futwa mu buli kimu. Gwe ng'omuntu do you think nti kino kyandibadde making a sense okubeera nti mutuula babiri ne mwogera? A lot of damage has been done. Nzikiririza nnyo mu dialoguing. Nkubuulira amazima kuba ndi musajja mu rasta kuro sibirabika bulabisi ndi musajja mu rasta naye waliwo ekituuka n'ogamba enough is enough. Tugende our separate ways. Era initially that was the plan with me. Bwe namala okumanya nti wazzeewo obutakkaanya omwami oyo yabatuuza ku kivvulu ekimu va ku kino ekyali main ekya Serena yabatuuza abannamawulire abamu ku kifo ekimu omutundwe n'abatuuza n'abagamba ekyabaddewo ku nkolagana yaffe gwe naye era n'ampita bye yayagala okumpita nesiwebwa mukisa kwewozaako eyo ye yalinga official time of telling me tetukyakolagana kati nenkyembracinga neŋŋamba ekisinga obukulu wano buta papira mbeera eyo yampisa bubi nnyo nayita mu buzibu bw'okubanga eyalinga akkubira takyakubira eyalinga akuyita wantu takyakuyitawo eyalinga agamba jangu tulye kano takyakuyita era nga omuntu yenna abadde ng'akolagana n'abantu be. My resort was my family and my real friends. Naye be bamanyi ekyaliwo mu kiseera ekyo. Kakati ate mu kiseera ekyo ne twongererwako okukomererwa emisumaali. Naye ne tufuna ekirowoozo ne tugamba nti tetujja musinga. Tetujja kwagala to prove ourselves right. Tusirike. Bannamawulire abasobola okukuba to reach out nasa mwami yagambye nti tutwale ekyo kye yayogedde. That was my answer. Tutwale ekyo omukulu mutuufu. Ne tutambula omwaka gumu almost n'ekitundu. Paka bwe namuwulidde ng'era akomyawo ejjoogo. Nakuyita nyugunya. Ye munnaye ng'akomyawo ejjoogo. Anti omanyi bagamba awakula ennume tewakula emu. Kati kugwe naye ani abanjani? Nze mubanja byange byenjogerako kubanja nawe nsobola bikubulira naye ajja kubulira ebibi. Anti straight to the camera. Omubanja aki? Nze mubanja ekivulu kya Kabisi Kandagala, mubanja n'ekivulu kya Nalongo album concert. Ebyo byombi nze nabikolako nga manager. Ekyenjawulo ku bivulu ebyo ekimu kyagulibwa promoter ya Sinike, ekiyaffe twakyetegeka. So byombi mubanja. In fact mubanja ne ku kivulu ekyokusatu. Kubanga nali mu ddiiru y'okukigula mubanja babongotewo okuserena sente ezamugulibwa mubanja. Ekirala kye mubanja byonna kakagamba bivulu. Ekirala kye mubanja royalties esente ebyuma ebiri mu studio y'ennyimba ze byakakola nina okubanga ninako omugabo. Anti mwatugamba copyright. Copyright, yes. Katate kintu ekira kyoba omanyira eyo egenda basumbuwa nnyo. Naddala ye ejja musumbuwa. Olw'ensonga waliwo ekintu kye bayita split sheet. Wali omuwulidde wa ng'awa credit. Yaledi. Kyekiri. Era n'ensonga gye ziri. Olimba. Yaledi tamuwa credit. Abatamanyi mwami oyo. Agwamanyo bulungi. Oyo gwoyogedde si muyimbi. Muyimbi? Yes, si muyimbi. Muyimbi. Tebakolera mu studio yemu. Bayinayo project y'ababiri. Ngamba. Bayinayo project y'ababiri. Ati ngamba. Emwe mulabika temumanyi mitima gy'abantu. Tunnyonnyole. Ate lwakuba sajja kwogerera abantu. Nina saidi gye nsobola okuwa n'eyabo abeefuula mbu be bamulike nnyo. Naye nze bino sazze kati abamu waliwo omwana omu gwe nagambye akagambo ne kamusesa abamu sibabala. Wabula ate ye ne gyakuteyo bukwasi sigibala. Tinkyaleeta. Bwe mba simubanja yeewakane ku kyenjogeddeko
nti ekyo tekiriyo nti saakwata kkubo n'envaano n'engenda ebungereza nga ssente kuva mu ego agents and something like that byonna bibyo idea hiyo walinga weera bennaddira mu bigere naye nze nagenda okumaliriza omulimu nze nagenda okumaliriza muganda wange bino byonna byenkugamba obujulizi mbulina lwakuba gwe sigenda kukuleetera baasa yange ya bujulizi gyeriwo namala kuleeta awakana bw'otunumamu opimapimamu omugatte gw'obanja David Lutalo as in cash realities nga teziriiko in cash bw'ogattagattamu omugatte ng'ozoyinza okuba mu banja Serenga Mega 150 tekimbawala nasanga zivaawa kakati kankubalire Naalongo yokka bwe tuba nga twakola Lugogo cricket over ne tufuna milioni 2.8 nalinako 2.8 bwe tuba nga twakola Mukono ne tufuna milioni 9.3 nalinako 9.3 bwe tuba nga twakola Masaka ne tufuna 3 nalinako 3 ezo nkuwadde main shows sinakuwa Luweero sinakuwa Mubende the list goes on and on and on naye nga muli ebbanga limbadde mumaze nga mukola obadde tosasulwa omukulu oyo 10% ndoze wuwe kola ku mikolo ndoze birala tekola ku hard cash ndowooza okujjako nga akintererezaamu teriyo sente zalizize zawamu nampako 10% yange okakasa nkyogera nkiddamu nakugambye wennimba Mukama Katonda ajjewo abange ebbanga lyomaze ne Lutalo tomwenyumirizaamu n'omulundi siina kye mwenyumirizaamu toyina kyomufunyeemu siina kye mufunyeemu mpozi nga mwagala binkaka bwe mba mwagala bibasanyusa siina nekyenninga kye nali nina yakitwala kiki ekyo emmotoka yagikutwalako eryo gwayawukana naye n'agisigaza mbuuliraako mu bye tuwulira tugamba nti David Lutalo y'omu ku bayimbi abalina omutima omulungi actually y'omu ku abalina omutima omugabi nze byempulira ng'okiwulira waani ffe gye tutambulira ku neffe kuba kati ffe tukola mu ndongo ebbanga ly'ogikozeemu eryange lirabika likusingako mbulira promota ng'ogyeko abaagala ebivulu by'obwereere akugamba nti alina omutima omulungi njala tukireke ku record ninasa omusajja ng'omufujjirira mbuuliraayo nze nno munnange ebimu nzijukira nabijjukire kunyiiza kwabwe nze nali mbaddeko awo nga tukoze endongo abaana be baleese okuzina ne basula Masaka ku mbalaza n'abalala bava okugiwagira ne bava ewa Bakuli nze nabawa transport ne bagamba muve wano temuddamu okugoberera endongo mugende mulinnye n'abasanga e Bakuli ow'omutima omulungi nga gyali mu ruumu ye yeebase naye nga bano abaana b'abanna abazze okupafominga wala butototo bwagwawo kabalaza bwe mba nnimba mungu twala kati oba tabuli kimu ekyange oba abawala abazinira gurupu ya karaoke e Masaka oba badansa sijja bayita bakaraoke bansonyiwe abakola e Masaka Maria Flow Naalongo album concert oba tebava mu concert ate endala nga babanja ekintu ekikyasinze okuwa obuzibu omwami okwe kusasula nga amaze okulaba ssente wangisebo ekikyasinze omuzibuwalira kwe kukwata ku ssente asasule ssente ze emuluma abaali bamukoleddeko gye bali n'abatamukolerangako naye nga they are of reasoning and sounding mind nsobola obba kumenyera wano ne bagamba omusajja oyo mutu va ku bana abaliyo ate no kankuule Ibra abantu baagala okuweewa importance nze saavaayoko kuwakanagana n'abawagizi be n'abaggalagala be nanseneneze nze ogwange navaayo Tereza linnya lyange n'ayongerako ebirala nenyongerako nti nze manja kati bano abaggalagala be sibabala kyengezaako okukola manyi nti eno emmeeza eriko ebyokunywa ebyebbeeyi naye nze ngenda ginyeenya ogwe muloosi sifuddeeyo ate be bafunamu
Eriyo abalina amabanja naye nga batyadde omugamba gwe tomanyi kabokisi kange kye bakakola owa enyeenya eriyo n'abafunye emirimu abadde tebakyayina ate bandi erina mirimu luddawo kati eriyo omwami eyafunye omulimu bandi abadde akyagitwalawo okuyimba nga n'abakubamu ebivuga tebakyaliyo abadde akyagitwalawo okuyimba omwami ogwembadde mpa ekitiibwa nze nno gw'oyambadde onyambadde bukanzu okubeera nga ndi muyombi tekinneetaagisa kusooka kukiraga wabula nja kwogera amazima mpaka mwami gwe n'ebyo ebitiibwa bye weewa ogumu ku mulimu gwange ogwasookera ddala nga nzija mu ofiisi gwali gwaggoba ggwe naye nga si yenkola yange era ne mbakumaakuma ne tukola era wasindikirizibwanga eri naye ne weeyagala nga wendi kati ogenda ogamba abantu mbu nga bwe bampadde ssente mbakomerere mwe muliko okugabirako ssente okukomerera obujulizi obubaliko businga obw'omuntu yenna mwe ebyammwe biri mu bbanga ne kojja kitonsa bamuwadde ssente akukomerere buli anaavaayo okwogerako olw'okuba mwe mulina entalo zammwe ze mutankuula nga mugamba mbu baatuwadde ssente teri atuwa ssente tugenda kwogerera amaloboozi agatoogera kati kaabikkuse dda okukasaanikira mujja kukanoonya oba mulina bitala bibasumba nze sirina nze ndi fala ndi ekyo kye bampise ndi muki oli mubbi naye nsi ejja kuleeta bwine ekakasa ate omwami oyo nabagambako abantu abamu bempangaala nabo nti mpisiddwa bubi naye kansirike naye omusango guno muga Katonda mu ggulu ngujje ku nsi etasala mazima nguwali wa Katonda omutonzi mubimu ku bye namusaba nti Mukama Katonda bwe kibanga ekya feva ey'obwagazi kyeki kyatadde omwami awo awantu tujolonganga Mukama Katonda gitwale gijjeewokko olunaku lumu gisegulewo okko amasasi gatuuke ku nnyama temunnakirabako ku mitimbagano abo bonna kyogamba mbagulirira nyimba 10 na mmeka zibatuulidde ziri eyo gwe kyogamba ekyo kyonna si ssaala z'abantu Katonda zaddamu si ssaala muli eno mulowooza tukikolako mawulire naye abantu bali eno balina ebiwundu byabwe abalinga nze abantu nga Munnamasaka abantu nga Notorious abantu nga Trevor n'abalala bemukyesibyeko nga mubagamba awaganya ojja kukola wali awaganya ojja kukola wali be bamanye ebiwundu bye balina mwe mugenda kukomyawo okusuula abantu mabanja mwe nga muli comfortable wammwe musirise mugenda kukomyawo amabanja ate ne mwenfuula mujja mu bantu mbugundi gwe tubanja gundi gwe tubanja njagala kumanya kuze twakolako ezaawa musinze enzisolooza zonna waŋŋamba tewali zo zaalagawa mbu tukoze nnyo abo tebaagala kukola naffe tukoze nnyo lwakuba mutubba nze nkoze you drained all my energy nkoze era ewaffe ekyo ekigambo kyogerako ndi nassa munafu mpulidde bano abaagala okunyakula amasimu be babyogera nze nkoze ate biseera byange byonna ebyobuvubuka mbikoledde mwami ggwe naye bw'anagamba nti leeta obujulizi obulaga nti obanja olina proof like olina ayinza okubeera nga ali ready okuba nga akusasula mulimu ebintu byo naye mumanyi okusaaga aye maama era mu justice gyensuubira okufuna sisuubiramu ssente oba kusiba ng'omwogeddeko ebyembi wendi bwe mba nawe mulebudde naye nga bwe mmanyi nti amateeka mbebagamba nga olina ssente yakola atya wendi bwe mba nina wendebudde ng'ekyo sikiinaako bwino wendi justice goyinza saakola $2,800,000 are you conksure saako omwana ow'essimu yange aliwo gwenduza sijja kankuleke bwe twali tugenda okukola omanyi woba onookwata omuntu omusindiikiriza w'omwagala tekinologi talimba bwe twali tugenda okukola konsati eyo nagamba omukulu nti omanyi tugowinga digito tukole online selling eya tickets naye nga buli bwe yakkirizanga teyamanyanga nti ninawo advantage si mu kumubba wabula mu kubeera omulambulukufu omugezi laba bwakkiriza tukolagane ne cricket buli tiketi eyatundibwanga ng'ejja ku ssimu yange ng'ejja ku ssimu yange ng'ejja ku ssimu yange
kati gwe tolowooza nti byenjogera sibimanyi. Obujulizi oyagala bwaki obulala obwaze twakola ekavumbe mu kavumba teyankubira essimu n'aŋŋamba yeye nyini nti amma bakulimba tebaweze gumu kitundu abantu babuzeeko kale babaddemu gumu nga 3 mu nempanukawo ne miliyoni yange emu bweti naye ng'omanyi ekyatuukawo nga nva evumbe mu kavumba nali nzisa abantu nga 9 olw'obuteebaka nafuna accident ekiwa mirembe awo nali ntwala director Norton embi ekitegeeza David ayagala nnyo ssente zitayawukana na ssente ekitegeeza mwe bino byabaagalako nga amanyi nti yazze mu promotion temumunoonyangako abamawulire nga ababuze sigaba interview mulindeeko nze omu kuba ababuzaabuzanga mulindeeko tumanyi lwaki twali tukikola nsonga 2 ekisooka bw'atunulaawo afuuka muntu mulala amenka ekyokubiri agambirawo expense y'abali onoogisobola bwemba nnimba gye bali abagakwasaganya nakati naye okujja kugana ag'ennaku zino nange mwe mumpeeredde hit gana ag'okujja nga bw'osiibula agajja gakola anti ebyo byonna bye bimpisa omubbi nti natuulanga nejja neŋŋamba nedda Ibra okuva ewuwo ojja ngoberera empaka ku Lugogo Cricket Oval. By the way bw'oba ojjukira bulungi g'omu ku bannamawulire abagamba tuyisibwamu amaaso nga tutuuse ku bivvulu by'abayimbi ne tusindiikirizibwa ne equipment zaffe ekyokuddamu ky'omwami oyo kyali kimu ekirungi kati gwe mukolagana naye mumumanyi abamanyi era yagenda obbafunira tags bakusindikako erugogo waliwo ekintu ekiri organized ng'ekyo kye mwali musanzeeko awo byonna bimpisa muki okuva erugogo ba somewhere nga tobanjiza nga nva liwinzeyo time and energy neŋŋamba ekiba kibe emitwalo 5 wano emukono bwe tuli Ibra alyeko kati atwale kaki n'enkuwa 10 ebyo bye bimpisa omubbi wali owulireko mbu yabba n'atwala wano era mpulira mbu yakwata ssente z'omukolo guno mbu sima ate ne gutatuuka ng'ate gwe ompadde ziriwo okutegeka ekivvulu bati tabagamba nti namukwasa miliyoni 6 okutegeka ekivvulu saasangawo yadde 10. Nasa ani abadde nga avunaanyizibwanga ku bookings za David Lutalo by then wakoleranga naye nze nga gwokwata ssente I was in charge. Ndawo wenyini maybe sente waliwo sente zitatuuka nga nayo maybe si sente obutatuuka ng'olina naye weerabilidde si sente obutatuuka butabagamba nti nze sikkiriza kubanga zaakoze kiri kati kankubuulire senga tompadde sente zitegeka Lugogo mu week mwe tugendera mu bintu ebirimu amakulu oŋŋamba nti buli omu akubira ensi kati bwe tutuuka essaawa eri owaayo ta interview nandikoze ntya ate okyayongerayo kati awo baali baagala nze nkole ntya mu wiiki eyo buli kimu nga kitunulidde gwe ebyuma tebinayingira jjejja abanja balansi gundi abanja bino na bino bibanja nga nabano bennyini abeegatta mu bukuukulu obukuyita omubbi nga nabo bennyini balinze okugamba ndi munnaye katumaze wiiki 3 ekewaffe teri kyakulya buli omu olina omutoolerayo we mugenze okukolako ka activation we munaasula we munaalya kye munaalya bo bennyini nga be bakusukumira ne ttiimu gundi olina obbawaayo bonna abo bonna beegasse mu kalindi akakuyita omubbi naye nga bamanyi ssente we zaalaganga bamanyi ssente waliwo eza kashi lwaki saatwala ezo tebaagala bwagazi ssente kukkiriza nti bye zaakola twafunamu kati nange bwe mbuuza nti kale nabba 208 ani yakuyambako bijjawo bwe byavaawo wasasulako ani 200 ayogere nti nasasulako veni y'erugogo Lugogo bakolayo ng'okyalinayo balansi kati kitegeeza ku 208 tekwava yadde ata
ebibiri mu 8 abireeta abitemeteme ku mabanja genjogerako alabo batuyinza okwebanja negwe ebyo ebibiri mu 8 otutte ate goyitanze omuki ekyenda mu 3 otutte ate goyitanze omuki kati ani ekikumi mu 3 mu mmekeze evumbe mu kavumbo otutte ebisatu ebyalubamu lonchi kabisikanda otutte nze nakola billion eziri wakati wa 3.5 ne 5 in my tenure of 2 years. Ninga ebyo n'obulina okola tosasulwa. Anyumiza gwa. Era ng'okyali yebbanga eryo yonna. Abiri twali tuzimba bwa boyi. Ne obwa boyi bwo bannayiga. Emmotoka gye namusanga akoleramu mwakolera. Kigwe kyolaba ku making a star kyesaakola wembulamu. Wa making a Lutalo star. Yeah? The truth is in the air. Mmanyi kimuwa obuzibu okukkiriza n'abamwetoolodde kibawa obuzibu okukkiriza nti kalike tuyita akabbi ate ke kaakola bino. Gwe wakola Lutalo. Mbuulira omulala. Nze nayongereza ku abo be nasanga bakoze kye bakoze abakozi sensekere si zino ensekere ezinyunyuntako ngamba abakozi. I don't want to mention their names bemanyi sensekere ezirinze nti ewaffe saweerezayo sente sensekere ezirinze otunda obutebe ekizimpi sensekere tezaabangayo nga tutoba ba producer abakola ennyimba ezakola hitness tuzikola mu concert si nsekere ensekere ze zalinda okujja nga buli kimu kiteredde zijje zigambe nathata thema genda osiime gwe genda osiime nzo kusima lwaki okunsiba ko genda osiime musemberero osiime mumusiimire eri bali wa mailo musembere oberewo okumala omwezi gwe osiime musemberero omusiime empibwe zitakulye. Oyo no David Lutalo wa kika kyange tweddira omuziro gwe gumu. Ndoza mwena muba bazibu. Tofuuka bwotyo ku ssente. Owai, kati ani manager like ani amu manager. Njukiza mwaddira ndiga. Waliwo kasitore akamu nako kankaleete anti mwagala nnyo obujulisi. Ankyali manager. Twasitula enkundi mu kuteeka ttiimu y'endiga ku level kube akabi nentambulanga n'emipiira nga mugambe manager wange anti ekizibu kyava kusasula nga golo ziweze nnyingi. Allo amasimu agampitiriddeko amasimu agakoze bwe gati ye bannange nakola musango bannange nina n'essimu ze nagana okuddamu okukwata omwami amanyi gyali omwami nja kwogerako ne musimu yange mwali omwami bamuyita mwami Sebwato yankubira nga yaloza tulire giti nnyo anti golo zabadde bwezi ye bannange ye bannange muganda wange golo zambwe bituse kunze nzekka bwe mbalaba wano mbusima sigenda otwale ne maama omusiime nasa ani ali ku management ye kati sofa saagala kumanya sinza kumanya bw'aba ayina ati mbuuza gwe kuba munatoyinza banga nze ate nze mbali wala mbasemberere ate mbeere nga nze ndese ttabu twamulabako ku live emu gye yakola n'atandika okubeera nga bamubuukinga mu ngeri emu oba endala oba ye manager we n'atandika abantu ne batandika okucriticizing abagamba David Lutalo kati olaba ali ku live agaba namba ya simu kumubuukinga buli muntu n'atandika okiraba bulala era kyatambula nnyo Ibra nkubuulire bw'obeeranga mu limelight yiga nti si buli kye bakubuuza kigenda kukusanyusa era yiga nti si buli kye bakomentingako nti ye comment gy'oyagala okuwulira. Now that is his biggest problem. If he knew what he was doing was right, was there a need for putting someone as a scapegoat? If you know what you're doing is right, was there a need to come and explain the following day? It is your business, you're advertising your business, you know your own reasons. Osobola okubuuza koko lwaki olanga omwaka guno n'oguddako osobola gibuuza bikwatako lwaki goloza koko tejja kuwuliriza nti nina okulanga kubanga abaguzi bakendedde
anti nokulanga kubanga waliyo competitor agenda akozesa erinnya lyange niye yali akikozeeko obwo butitiizi yali akikozeeko of the highest order yali akikozeeko era yamanyi ensonga ezaamusindiikiriza abantu batandika okugamba ha lutalo laba atandise okwera nti kimalayo ne nti ki mbwagudde ndowooza ererere ndowooza ebyo byayogera gw'okiraba otya kituufu nze ngoberera nnyo obunamba statistics namba zakendeera nawe oli muntu mukulu namba kati lwakole nnyo oba lwe naliwo ate nembuuza ggwe ate nali sinza kukola nga bwe neeraba sinza kukola bibiri nteeka okuba nalingako mmwe abalaba nga nze nkola kati gw'okiraba otya engeri kati nze nali nkola kati ekiriwo kati ekiriwo kati kyeyogerera kitya nti tubuulire ate omuntu waviirayo nti waliwo atwala ebintu byange alenga mumulowooza nti ate mirembe leka ekyo kirabwa n'omuto well nga natera okumaliriza omukulu Gulunedi yavuddeyo ku internet era naye n'agamba yali akoze naye oluyimba nkuwa ku bwino oluyimba olwo continue oluyimba lwayogerako baluyita ndowooza bwe mba siri mistaken baluyita salawo there was a period of because bwengoberera Gulunedi bye yayogedde yagambye oluyimba yalunzijamu n'alukola nani yagambye yali Chameleon Dactal kakati oluyimba lwemmanyi lwe bakola ne Kamili nali nze manager baluyita salawo era nalupromotingako kyensobola kakati oluyimba olwo ndoza kati luyina version ndoza eba yakuna oluyimba olwo alinayo solo nga yajimba oluyimba olwo yalukolako n'omuyimbi gwe bayita Hare Song kati nja kugamba ebintu nga nabalala temubimanyi oluyimba olwo yalina intention erukola ne Harmonize Omutanzania awo ndidda nenkubula lwaki tebyamaterializinga era oluyimba olwo yalukola ne Gulunedi era lwagulibwa $2,700,000 ebiseera ebyo omwami yali akwasaganya Gulunedi official gwe sijja kwogera mannya kyekyajja Gulunedi gye yavudde n'ayogera nti omwami oyo yakola ki bwe mubinyo tamwagala ate kakati mubyewulirira okuva ne mubalala oluyimba luno lwogamba nti abantu bana kubona ani abasokoddwa nannyinirwo kalwewandiikira yasokoddwa eyimbira kakati afuna ekirowoozo n'agamba nga bw'omanyi creativity agamba ne kantuuzeeko omuntu abaako abantu bakyali baffe betwakolagananga nabo Norton and George era abamufunira kolabo ya Mailo era bali ready omufuna ne kolabos endala naye kigambo mane era nekikola kitya nekibaawula era nabo yabakonjerako nga abayisa abaki ababbi obujulizi we buli ku buli kyenjogera kati kwe kugamba ekigambo bubbi nga mwawukanye naye nkugambe n'abaliwo kati abafuuse ekitagasa abali mu kuwolereza ebiteetagisa kuwolereza yali abayiseeko ababbi in front of my eyes and my face kitegeeza kati Gulunedi okuba ye n'agamba tamwagala zezo ensonga ze ayina ensonga yagibawadde naye kati yamuddiza ssente ze ne bannange guba nkunyonyola entya sente bwezimala mugenda mu nsawo naawe ne ku lisiiti akirina nze ye lisiiti gye naakalaba eriko ekigambo once money is given is not returnable kakati obwo buba nga si bubbi ng'omwami oyo agamba nti nze mubbi obwo bwe buba nga si bubbi kiki gwe wali okirabyeyo eryo etteeka likola ku goods nti ngenze mu supermarket nguze oba ngenze nguze essimu somewhere once tukwadde receipt oyinza ogenda eka n'okyusakyusa essimu eyo n'oyagala ozze so once goods are sold and not returnable ye kiri ku receipt y'amajja kitaayaaya yabulako nakiteeka ku heading nti once money is given is not returnable under which law twetise eki wano magezi na mutwe twetise eki now you come claiming mbunze nsobola oku you come claiming naso obusungu alina bungi sina bungi nsomesa
kiki kyoba okweka ekyo ekyogamba mbu bwofuna ssente tezidda kiki kyokweka amanyi kyali wammwe naye namwe mufunangayo akadde ne mumubuuza ate nze muganda wange kati linda lwoliyogera ku ssente endiga lweziteryetomera Kicks by Ame mbasangi wali ku Coach Tower opposite CPS batunda engoye ennungi wamu n'engatto ennungi of course ate ng'era ky'oba omanya ojja basanga wali bajja kuguza bulungi nnyo engatto wamu n'engoye basangibwa wali ku Coach Tower level 3 shop number 340 ojja bw'oba obeetaaga nja kusaba oyitewo ojja funa ebyambalo ebirungi okufa obufi so kati tugenda kuba tukoma wano nange wenandyagadde tukome omukulu Nassa badde nsaba oyiseewo ebigambo bikimbi biri ebisemba ebigambo byange njagala kwebaza Uganda njagala kwebaza abantu abali eyo yonna njagala kwebaza gyempita real family nina abantu benjala okwebaza nga tetuzaalibwa wamu but okuva lwe bamanya kyendimu they have stood with me era be bamu kubaŋŋamba nga sirika to the point bwe batuuka ne bagamba no simanyi mutima gwe manyi nnyo ku ndongoye ebirala mujja bisangayo abantu baba nabyo buklipu bubayo nga butambula kakati nze bwe mala okwebaza baganda bange abo ne nebaza famire yange nebaza mwenna abanyambako okukolewa omwami eyo mu bugubi obusembayo naye nembanga nakati bwe navaayo mukyali nange mbalayirira nga mbakakasa kye batuyita si kye tuli ekyabaluma kwogera mazima nti tulina kye twakola ne tutasasulwa mwebale nnyo buli omu akomenti nga kyayagala naye webale wabula nze sinonya likes sinonya follows ate sinonya bafaani oli waddemba okufaaninga ne bafaani banno nze najja wano to seek for justice and clear my name. Large upon your life.